Alright, yes, omulungi yekumide ku good talent okola kyamaanyi njakwaniriza gwe atuguddeko olunaku leero nga nkusaba subscribing nga tusobola okubeera nga tutambula n'amawulire agaba gagenda mu maaso. Yes, ndowooza kyeyoleserwatu oba tuyinza okugamba nti Bobi Wine mu ggwanga Uganda y'omu ku bapolitician abatayogerwako oba y'omu ku bantu abatoogerwako, era oba olina ekintu ky'oyagala okuyisaawo, I think ndowooza olina kukola ku linnya lye Mukwano oba n'okukola kwabo abamwagaliza ebirungi Omukwano. Oluvannyuma lw'omukyala Boss Lady okuva e South Africa gy'asiba amakanda era nga mwana nzaalwa ya wano Uganda n'abeera nga yabadde azze ewaka kubaako n'ekivulu kyabadde ng'akola myaka gye tukubye amabega nga n'omulundi ogwaliro yabadde akikomezaawo, ekivulu nga kyabadde kituumiddwa the Freedom Pool Party era nga kyabadde wali ku Imperial Hotel mu bitundu byawo, of course nga ababadde bagenda okukibeerako mwabadde mulina kubeera bavede okusinziira ku bisale oba okuyingira ssente ezabadde zirina okuba nga zisasulwa nga kitegerekese bulungi oba gwe yabadde akitegedde oba okimanyi bulungi. Emitwalo gyabadde 5, of course nga emmeeza eya ordinary yabadde yakakadde kamu kitundu, VIP yabadde ya bukadde 3, of course ne VVIP obukadde 5. Yes, ekivulu kyabadde kya lunaku lwajjo lwa Sunday wabula kyagenza okutuuka essaawa okuwera ennya abantu twandigamidde nti no bano batandise oyiika mu kivulu nga walayo oyinza okugamba baakagulawo gates ne ziwera ssaawa 6 nga tewali njawulo, era kyagenza okuwunzika nga ekivulu kyonna kirabika nga kigaanye. Abantu abategedde amawulire nti Boss Lady ekivulu kimusaze ne batandikirawo gamba nti wamma ekimuleetedde okubeera nga ekivulu kimusala sigamba nti abantu tebalina ssente, nedda sitebwekwasa lockdown mbusimayo abantu bakava mu covid tebalina ssente. Kamwake nga bwe bagamba nti kamwakabi kasasiroga nga kati ono kamwakabi ke kaseshoye. Abantu bagamba nti engeri gye kiri nti we yali yakadda wano interview gye yasooka okubeera ng'akola ku TVM eya NBS yasobola okubeera nga nte ava ku bintu eby'amakulu byalina okubeera ng'ayogera n'abeera ng'ayingirira Bobi Wine n'abeera nga agamba nti Bobi Wine yamubuuzaako lumu nti olina ebisanyizo ebisobola okubeera nga ofuga eggwanga Uganda obeere ng'olwanyisa Museveni aveeko. Bobi Wine ekigambo ekyo kyamulema okubeera nga addamu era n'agamba nti Bobi Wine wanaaba tazzeemu kibuzo kye yamugamba ebyokufuuka pulezidenti w'eggwanga biyinza okubeera nga abantu bangi abagenda okuba nga tebamuteekamu bwesige. Kakati ndowooza mbu abantu abawagira people power engeri gye kiri nti be basinga obungi mu kibuga Kampala wamu n'okudigida y'ensonga lwaki bayiye ekivulu kye. Putting that aside ng'okitadde ebbali we nnyinza okugamba amawulire amalala ga mukulu ono ayitibwa Geoffrey Lutaya nga tumumanyi bulungi nnyo olw'ennyimba ez'Omukwano zazze atuyimbira. Of course ne yabadde n'ekivulu naye ate nga naye yawunzise ayimbidde emmeeza wamu na butebe ate nga naye jjukira wa kibiina kya NUP. Kati nembeera nga mbuuza nti ekivulu kyasaze Zari abantu ne bagamba yavaayo n'abeera nga amanyira omukulembeze w'ekibiina ekya NUP Bobi Wine ate kati ono omukulu Geoffrey Lutaya ye already wa NUP. Lwaki naye kyamusaze? Naye nga fonna omuganda wangenda kulekera akalowooza kabeere ng'okambulira Zari ekyamulemesezza okubeera ng'akikuba byabadde ebisale bye yateeka ku mulyango okuyingira ekivulu oba kumanyira Bobi Wine mu ggwanga Uganda. Kati mukwano gwange galiwo fonna osigenda kuba nga nsukawo nja kusaba Mukama Katonda abeere ng'akunkuumira. Bye.